Precious Remy. Madame Precious Remy. Ebintu ebimu si byakwetuuma bwetuumi. Tulabye abawala bangi abeeyita beautiful, simanyi queen. Si kyekyo, okwetuuma si kyekyo. So Madame Precious Remy. Ndowooza wawulidde bulungi oba kafifidde queen bwe yakuwadde nabwagadde nnyo ate nga mukwano gwo. Woba tonnazaala mu musajja. Totijja nnyo maama. Ate waba alina omwana ebbali leka babyekwatire oba gwe omwami mujjukize bujjukiza kuba oli mukyala muno ebigambo Bindeeba byakugamba kati byeyagamba n'oli. Green card ojja kufuna oyagala genda mu Amerika kituufu naye abaana ba Amerika abo bakozeseza ku mpapula oyinza okukola ebintu bingi n'omaliriza nga n'empapula tofunye. So Madame Precious Remy tukwagala nnyo olikyali waffe naye toprovokinga muntu alina mwana alemereddwa kusasula school fees ng'agezezzaako ebbanga nga taata we waali oba taata we tamukkiriza bulungi amutwale ku DNA testing naye tobiyingira nnyo olina engeri gy'osaasaanye ku mikutu nekikakkanyamu ku ngeri yenze badde onyumira olina engeri gye weeteekamu buteeteeyi simanyi ne mukwata ku bisenge ebyo tebirirongola sitiiri no abawala babikoze bangi nnyo simanyi n'akeera kukwatako gwe weetuuma amannya ago obufumbo gamba alaga nti obweguya nnyo which kind of precious ayo wandirisi n'omusajja n'akulaga nti ddala oli precious naye maama gwamuula simanyi precious Remy simanyi olina obwana bwe tuyinza okukuteekako ne buyitawo n'ekigambo precious ne kikutama fe tulikiringa n'obwana n'obwakatero nebya precious yabijjawo but we agree with the confidence n'abakazi naye twagadde nnyo otegeere nti ebigambo bye bakugamba mu matu n'okkiriza okugenda ne Bindeeba oba bendikiti simanyi byebigambo ebyo byenjagalira ddala omanye nti byeyagamba n'oli ate nno leero waliyo ne B2C omulezi wa B2C simanyi the vocalist owa black ayimba obulungi atali Julio atali ono arapinga naye gwe omuvandiimwe Women's Day twakagivaamu ate toyisa bulungi mukazi akuteekamu ssente Blessed ani omutwalanga ekisaaniiko kumbe ng'ate yababeezawo aba B2C wano mu COVID nzija ne chaputayo nze ebintu binsanga wano ninga Judge Judy kati nkugambye gwe yaani erinnya omuvubuka oyo oli ye Julio oli ye Bob Rush naye ono asigalawo ono oli omu ku babyuzinga abakazi bukukeeredde nno munnange naye Precious Remy mbadde nkyali ku ggwe genda mpola nnyo ku nsonga z'abaana n'abazadde abasajja bangi beegaana abaana abasajja bangi baagala weerera abaana ayinza okuba yajja e Kampala wano abavubuka abava Bulaya kyangu nnyo okufuna one night stand n'ofuna omwana n'addamu it's very possible naye totijja simanyi Precious Remy otijjiza ennyo n'olaga nti oli desperate okubeera ne Bindeeba kitegeeza olina ekintu ky'ogoba nenze ekimanyi tewali kirala oyagala kugendako mu Amerika nalabye oli ku TV simanyi engato yange eva Florida Vegas simanyi perfume toyitirira nze olwoyisima ngambe Mr. Lee omukyala gwe bayita Blessed Anne akubiiriddewo akugulidde ne kawundo otambulanga boosi wabula wootuuka mu bantu you act funny oyagala kwetambuza n'abaana abasaidi chick omukazi muwe ekitiibwa waba ali mu kitundu kimuluma nnyo okubanga ali mu kitundu no actinga nga obamanyi abavubuka bano simanyi ba smart wire gwe tojja lya ssente zaamu bate mu public weefuula eti no talinawe Blessed Anne ye mukyala we okumala emyaka egi endabika eyo ennungi yonna gy'oliko Mr. Lee please accept it yes oba olidde ekikere erya kisava naye olidde ate oyagala kwebuzaabuza lwaki bano bw'oyagala okwekubya nabo serefiisi be bagula kawundo tozannyanga n'aguze kawundo mukwano kawundo ya miliyoni aga ono akulimba n'ebinzaali mu feesi n'olowooza asinga oli aguze kawundo nedda ne music ayinza ositopinga ono ayinza n'okukola vidiyo mmanya watuufu woofunira Mr. Lee bano bakulimba beekyusa kkala n'afuuka ebinzaali yenna n'ateekako obukookoowe n'olowooza asinga oli ssebo
owe ssente yakyasinga. Kale misitali kitegere mu covid wano banno babadde mwenna temulina nga blessed ani yababeererawo nakati yababeererawo. So tomuyisa bwotyo, amawulire gaba gajja kuntuukako ichuli ate awo mba nina obbuulirira omuntu. Precious Remi leka Bindeeba yeeyogere. Bindeeba omufudde nnyo ekyamaanyi nga si kyamaanyi wano city arayidinga ku popularity yo kubanga oyinayo program jojjo mwogerako simanyi andeetera perfume simanyi Mr. Cocktail simanyi ebigambo ebyo kyangu nnyo okutuuka ne bikuddira tomutuuma nnyo mannyama ife twagala nnyo abasajja baagala nnyo kye bayita blind following. Blind following kitegeeza ki? Blind following kwe kuleka mukazi wo n'abelievinga mu narrative yo oba omukazi naye nabo bakyagala nnyo. Blind following ye mukazi okujja n'agamba nti mwami gundi yankwana mukwano gwo yankwana n'oli ankwana ne gundi yali ankwana n'akuteeka mu mbeera nti buli amukwana agenda mukubuulira era gwe n'ofuuka defender ku buli kimu. Abantu abo mbawulidde nze mukazi wange buli kyakola mbuulira. Abo eyo bamuyita blind following. Akuteeke mu position ekulimitinga ku biki byakola by reporting back to you buli kimutuuseeko, yet in real sense talipotinga buli kimu. Musajja watunoobera mukazi wange buli waali aŋŋamba oyo mukwano gwe tayinza kunniba kumbe okumala obugawo balemu bba abaana basima ogodde omubisi gw'omwana kugwoli awo. So Precious Remi, you are more like a blindfolded girl. Oba you are more like a girl ali ku mission nga TV ogikuyo yagala genda mu America. Maika twaliwo egoje mwambala no werimba n'olabanga we Europe. Omuntu ali e Uganda nga togenda ko mu Europe kino kitegeere. Omuwala yenna ali wano nga togenda ko Europe. No wengejinga n'omuvubuka abeera e Europe wa America. Kitegeere nti obeera oli wano ng'omuvubuka oyo ali wano. Okutegeerako kutono kyangu nnyo okukola mistake. Kati gwe Precious Remi okola mistake kubanga kukakubala buli step oli agibala. Mugezi alabanga byonna byokola aba Mexico babikola dda abawala abalungi bali mu Europe. Gwe weeyita na Precious naye ojja tumukoolako obuwala bwa Europe n'emisindo dduke. Uchi kweta kugenda mu gym naye gana amagoye amawanvu gayinza gigakulimba busimanyi oli Precious mukwano obwana buli bwa Europe, London, Canada, America, Belgium, Norway, Denmark okalaba n'odduka n'oga lwaki neetuuma Precious kaneetuuma ekirala. Nze nkubuulira omuntu yenna ng'oli mu bufumbo manya si gwe obusooseemu toyingirira mukazi oba bamugana omuwa fees wabula kolanga TV presenter oba journalist to settle the matter amicably. Bagamba omukyala in fact Precious Remi singa wavuga n'ogamba omukyala munnange kiki gwe wenyini neoinvolvinga naye ng'oli kusaidi y'oli omukazi okufaininga out lwaki omwana ona otasoma obaako oyo muwerera ate wandisikowalinze nnyo naye kasita weefudde simanyi Beyonce simanyi perfume simanyi engatto obuukabuuka mukwana kakkana Fifi the Queen mukwano gwe yakubuulidde kazi bufumbye bumanye ebyobufumbo yagambye mu mutima mulungi kati ojja sanga okozeewo empalana nga gwe ne Fifi the Queen temukolagana akubuulidde ng'omukazi nti tolwana nnyo ntalo tomanyi kituufu nga we yakusanga ettake ku lyato n'okkiririzaawo akuwase n'abalala wazze abagamba kiriya tugenze ku pulima mukyala Jostede tunyeenya bitongole bya security tunyeenya baminisita ng'omusiisi w'omukyere n'obumondo naawe ojja toyina resistance gyojjoteeka omukwano fe tutereeza nno tutereereza ddala kakkana wansi n'obumonde bwo n'omukyere ne yerowo gw'ogenda otambuza we tuba tukugambyeko as concerned people naye ate toyina threats gy'oyinza kuteekawo ku ffe gwe wakajja wenna ojjudde amaalo siba ng'otiisaane nga kikyoyinza okukola ekyolimination gwe nnyabo linzaali wummula kubanga ajja timange mama bafumbafumba dda pirawo tewali kyanjawulo mu pirawo zesiiba mbigula ebyo ebisaniya nga nkoye ne bakyali nitubirya yes it's just like any other food
nate tututijira mbo simanyi buli banjogeddeko simanyi nga who are you in this country kati kale genda ondope ku police gendayo ne Mr. Henry kwata abaana ba Jostede okkiriza abawe school fees mu meeting nga abazadde amicable tojja kwefuula ng'ojja kukozesa abaana tukirayimbo ntufeemu nga buli saawa simanyi talina kyabasasulira gwokola sente meka ku Jostede meka otijja twala olugezigezi olwo lwonna olugezigezi nerema abaddeko nalwo ffe totumanyi ba human rights activists tujja kukuba ne Mr. Henry anobe kola ekintu eki kiriza wabeewo amicable understanding ne Jostede akole paati ye oba ogamba abaana si ba Jostede tugende ku DNA test Jostede amanye nti talina kasite ekizaala ayina addemu apamba ne buto naye okuddaawo nawe pretendinga mbu abantu bakusaasira ennyo talina kintu kyabawa wadde kigundi kati oyagala tugamba Mr. Henry asinga Jostede oyingiza ssente Jostede musiru nnyo obutamanya nti music career ye eri at stake waba talabirira baana temujja tusiiza magezi ku bino tumwakajja mu kibuga muli bannakyalo ovudde eriyo yamalo gabajjudde olaba amataano olowooza bbawo yagambye oyogera nnyo tojja tusinga kwogera ffe tuwogera mukwano ojja kukaaba ne puresha zikkube ffe tukubya abantu puresha ne bamutwala ekiruddu ne tutaba na sole. So please, as a parent, genda omanye tojja keepinga baana mu shadow kubanga text me when oli ku social media olowooza social media nedda bambi mukwano Jostede tokoze kimala funa baana just the silence no down buyangamba sibange tekimala genda ku police genda ofune injection mu kooti genda ofune obutonde bw'abaana oba olina doubt genda ofune DNA omanye nti tolunda ki ntenda awo ng'ogisuula mu mata. Yes, bw'owulira nga Jostede omukazi yaggamba ate nga w'otunuulira abaana olaba walinga oyimba ng'eno waliyo producer simanyi DJ gw'oteeka kasa twala abaana ku DNA test kigwe crossroad naye w'onoddawo oyo omukazi akozesa linnya ly'obubi ayagala mu covid mwonna takomplaininzeeko abantu bebaagalidde emmere nga baakata endongo bayimbi baddamu radio presenter oza batamugamba nti bakuttira erinnya kubanga ye radio presenter wakaseera Jostede omumanyi Jostede musajja mukakkamu nnyo yakava emakka yeeridiiminga byakoze era tayinza kunigirekitinga abaana ekyo nteekawo n'omukono mulimba naye mukozesa abaana okuteekawo public sympathy bwera simanyi mushato simanyi port respect yomanne w'omulaba yenna baafuukanga masanamu ayina kalamu yena tutegeera ani ayogera please temututijjirako nnyo okitegeera twakitegeera nti zaawerawo naye ffe twogera ku nsonga twogera ku security of twogera ku bajjeno nga mukena afumba omukyere naye ajja naye musimanyi anjogeddeko genda oluupe. Yes, Jostede tokoze kibala silence nayo si nnungi wadde omukazi yagamba abaana si babo take initiative omanye ekituufu omuvinge on okuddaawo nti nno simanyi era simanyi text if you want netukijja kudamejinga ki brand yo Mr. Henry ate gwe Mr. Henry kankubuulye gwe ne bw'onookola otojja sigala mu shadow kubanga wadde oli wakati nga tolinawo mwana wo oli mu lutalo lwa Jostede n'oli mukazi as they raise their children gw'osigala oyo zansaniya oba oyagala oba toyagala n'obeera buli ku birthday ne baweza emyaka 18 ojja banga oli muddu awulira ekikulu kiri nti teekamu owuwo so that obeere part oleme kubeera behind as it stands now. You are the old man out. Ne bw'opolitendinga, ne bw'ozinaazina ku birthday, ne bw'obeesituza Dr. Muzabi baddemu mpaka weyaga wange. Let me jump like a kangaroo in Dubai. Pa, chi, cha. Era lema yatunyonyola nti yakola ti, chu, cha. Nga omwana mwalika Dr. Muzabi is fully inclusive. Nze siina bandoloza wakisa adopting. I don't want to pretend. Nze Isma mbere wana wakambo simanyi era Samson simanyi Rashid no sirina tontijjirako na byakwadoptinga please. Yes, nze sitijja ffenna tukimanyi osobola okwagala omukazi alina abaana era kikubeeza mu bufumbo obwo kwagala abaana be. Mr. Henry kwekyo tolina kikyamu naye towaga tooyiringa ntalo
otandike simanyi mbagala nnyo simanyi omukazi omusajja no mukwano nga tonnateekamu babo topika ntalo kubanga gwe tomanyi olaba alekawo eyamuzaalamu babiri n'akyusa n'ekkala gyaliko n'adda ku ndala n'akyusa n'amanya omuntu watubye okubanga atambula abe proud mbu simanyi Prima Kardashian n'erinnya eriri tali proud likozesa ng'ogamba oyo Mr. Henry oyogera bulungi ebintu byo ku Galaxy mbiwulira Mr. Motivator simanyi but all that osobola obitaninga out naawe n'obeera n'omwana ow'omukazi oyo naye the more you stand neweeteekawo nnyo nga balina olutalo lwa dispute ku custody n'abaana olabikira ddala nga muddo awulira era nze nkuyita muddo awulira nze mba mmanyi bw'oyagala omukazi ati katafumba muceere gwayo zensaniya talina emmotoka ezikima abantu ku airport yegwe abanona amafuta ng'ezikidde simanyi ekutusa akakono Mr. Nemala yekutu nadduka kangende ebali n'abaana babakomezawo nadduka n'ositula n'onaaza simanyi n'obuukabuuka egyo gyonna mirimu gy'abamuddo awulira nkubuulira bali e Europe awo tusavayiza nti oba obyetaaga kati omukazi akusinga ssente yakanobe w'omusajja akutepaatiika mu ntalo between you ne Jochi sede yetoli radio presenter gutomanyi bakazi plan gwe weebuze lwaki teyafuna buloka wa mataka nga baba ne ssente nyingi teyafuna mutunzi wa nnyundi babeera ne ssente nyingi teyafuna musajja musuubuzi wa mu kikuubo oli Prima yagenda ova ku Jostede ng'ayagala naye kuba star ng'alowooza kati nkoze nja olina using abaana to compete kino kirabire ku zali wadde socialite naye era buli wabanga ka entalo z'abaana zibaawo simanyi gundi talabirira baana this is one reason abantu abawala abamu bazaala mba celebrity to clinch on fame era ne mu America obiraba wamalawo ebbanga simanyi talabirira abaana mba mugjeeko ng'owulira malaya kale alwana ne gundi simanyi gundi yanobye waawe because women have realized you can use your husband's fame to raise to fame era oyo Prima simanyi Kardashian muceere ekimutadde ku top nti mukazi ex wa Jostede maama w'abaana ba Jostede kyayinza okukola bagakayaba Jostede ne bwazimba kati ennyumba bagamba bazimba ennyumba kyokka talabirira baana okategeera nti yehuuku munfune bulungi ono yikyulu yehuuku kati omukazi oyo yali mugezi yategeera neetaaga ki okutuuka wenjagala neetaaga radio presenter kyovola bayafuna Mr. Henry there is nothing omukazi oyo kyakwagala kwe yakuteeka mu pulaani era after some years naawe ajja kukusuula uyo oli muvubuka oyo bunyibbiya wenalina simanyi nobeerakamu please Mr. Jostede kola ekimala Mr. Henry manya position yo gwe ng'omusajja ebyo okubeera ng'ogamba omukazi abaana abaagala naye omanyi nti era mugende mubiteeseemu gwe tolaba Dr. Amuza kati leema omwana agende wa musuuza tiimu musuuza twawummula era Dr. Amuza tumukubira nekkaki nekajjamba kubanga kati tuli tiimu emu naye okwebuusabuusa n'owa munno simanyi noddeeno ebyo byonna tubimanyi oyagalako acting you are pretending masquerading tiimu Jostede ate netugenda wummula te Jostede yakasiramuka kati ku lutalo lw'abasiraamu tomumanyi ate mummanyi ku lw'omusiraamu nja okubeera nga ndifendinga Jostede Prima Kardashian ojja kwewuunya ojja kundaba wali ku impala ate nga nguze omuceere gwo guli awo abaana bagulondalonda ebirala ne bateeke there is nothing kyanjawulo emmere eyaddala eri ku supermania yes so please yenda mpola we tuba tukugambye kulaba tugambako oli w'emiliyoni 10 simanyi ali ku Netflix tomanyi ikyuli worldwide tugenda n'obudde tewali yes oyina omumanya waliwo ebintu bimu by'omanya bugitayo abantu abaddeyo baga Isma simanyi oyogera ku nsonga z'abaana nga tulina baana naye wulira embuzi ezo omanya abakazi beesitulidde abaana in pretext of simanyi oyo byakola mbu mbaagala ennyo n'omukazi anjagale yes obaagala n'omalawo emyaka eki abo abaana bwe banawera 14 nga toyina mwana katugambe oyo Soleya naweza emyaka 15 ng'oli awo Mr. Henry nga toyinawo mwana nga anti story ekyuka bagamba oli musajja wawe olina omwana ow'abandi agenda muti ng'embeera ekyuka buli ssaawa bawo story
oyo omukazi ayinza otutuuka mu masiro nga walemerwa okuteekamu omwana wo nga gwozunga n'abajostere ne bamaliriza bagambye sseba omwana Mr. Enole nkubuulidde nga kyaliwange ate tujja labagana Nimrod kyaliwange gitaacha simanyi ani ono kyaliwange gwenjagala Timopundi chat naye nkubuulidde kati Mr. Enole naawe okola precious remi kyakola fighting battles that don't concern you oba becoming the bunzaali in the mix. Don't become bunzaali gwe staying muki mu position yo ng'omwami omupya yakajja ensonga bali tomikisinga nakulabye obuukabuuka nnyo ku birthday omukazi omanyi baagala nnyo okukozesa omusajja omupya olumye naye munnange ebyabakazi bye bimu mukazi saawa yonna yeekyusa yes oyina omumanya nti nga wenzize mu pikica waliwo eyagirimuko ebigambo gwe byolowooza mu nzasa omukka gw'ogusemba simanyi nze gwakeera simanyi nze ebyo byonna ebigambo kyangu nnyo okuddira kozesa bitono mukwano tosukka kutuuma bufumbo bw'omanya obuteeke kuwa abantu balina obufumbo oyinza n'okutuuma amannya ago gonna n'otuuka nga buli kiro okaaba bukaabi naye ng'amannya toyinza gajjawo men take advantage precious remi ojja kuba abantu marriage yonna ogituuma amannya simanyi cocktail simanyi brand foil simanyi naye otuuke ng'omusajja oyo ali abusive ng'akukuba ekiro naye kati ng'ate public emanyi kirala. Do you know the pain eryawo abasinga gye bayitamu public emanyi kirala neeka afuna kirala kubanga obufumbo yabutijjisa n'abutuuma ebintu nti ebitaliimu cocktail byebiki simanyi Mr. Cocktail mwana gwe naawe mwala omulungi ate otuumatuuma bekimuleka akuyimba omusajja yayiva Amerika yalina okukuyimbamu ennyimba ne bakolamu simanyi shooting naye gwali mu bikola wakeeteeba ggoolo fe tukubuulira sekawuka kaali kakulumye wakeeteeba ggoolo n'otuuka mu maaso abantu ne bakuba mukyala Bindeeba mukyala Bindeeba munsi yenze muve mukyala Bindeeba mukulu Bindeeba nga naawe akuzaddemu obwana obungamyansiza nga yadda Florida yes ogenda owulira nga ali Florida simanyi yaseebuka yadda Kansas simanyi Kansas n'avawo n'ayingira e Canada nti babeera simanyi Alberta waggulu eyo ogenda okujjukira nga yegwe Places ng'abantu bagamba Places ng'okyabijjukira nga wenna weekyawa nga n'ebya Places byafa nga wenna weegwa yes totijja oluusi weerekerangamu ate olabanga mukazi munna akaaba bambi toseka weekubanga bwekuba emmutima nogamba nti oba bye bamugamba bye baŋŋamba oluusi bwe kiba ampita ekyole mbagala nnyo naddala abasinzidde South Africa Brefontein Durban Pretoria Soweto muli bakabi nnyo number 1 MC Ganja oli wakabi nnyo kyali wange nomani nkulinze wano ku show tubenga tukubamu omuziki it's been quite a long time. I have much respect for you ngawo omanyi tubeerenga tugenda tulaba Muzeeyi Ganja simulaba kubanga mwana mbeera ku speed nzire nesikubanga saagala you know we are family nomani waiting for you exactly ngotuse e Uganda nkwagala nnyo Leila Twaha ng'osinzidde Florida mukwano buli kyonkolera nsiima Elnus Dubai nawe nkwagala nnyo thank you so much kwagala nnyo Mariam Sweet you first did was no platform ate kati deputy bamuyita Shebira Shedia mutone ye deputy yes mulimu ranks bova ku president waliwo ranks waliwo powerful women one Mariam Sweet in charge winning under in charge Shebira Shedia in charge abo bamanyi balinga ba Museveni strong women bembeera nabo ajati byanfuna ajati asina Emily Smith bakazi nga bali strong bemanyi Mary Mutesi sinza mwera biroyo yokitegeera babeereyo ne bagaya Isma kakibe Mariam Sweet oyo niwe bansiba
akuba amasimu mpaka mubajaji omwana oba ndi musasula ki okunjagala kwesitakoleredde nakola ki kino Maria Muswiti wankola ki mukwano Phoebe Isa siyinza kerabira ka girlfriend kange for all the time online girlfriend tugenda kwemeeting oba laavu yaffe noyo yamuggulu ninebi abantu bangi nnyo Big Clover nina Maria Mubegani nina Senga Asidi simanyi Bakanasa buno bonna baseewunga obo bonna bubeera ku YouTube tebafaayo bamanyi nti YouTube is the biggest olina omweteekako no matter what ya like ya dant YouTube muganda wange kyali wange Jordan nkwagala nnyo all the way penge large my friend since day one oyikyali wange tukolagana nnyo era kati ate twaddawo tukolagana nnyo large up on yourself penge large social media bamuyitaani poor people governor linnya litwatandika nalyo tino poor people governor penge poor people governor oba yalivaako njamubuuza yes Evelyn Godi ogamba otya bagala nnyo mikwano gyange Tyson King Friedman Ben abaana bange ab'Amazigga team Olaxes Isma muli b'amaanyi nnyo yes Andaman nkwagala nnyo mukwano esimu yange yafaamu abantu mutwala ebintu eri mu bakadde bannenyina bitwala naye mbadde up and down mosquito net sinazitwalayo mbadde up and down ate nange n'emirimu gyange gye mba nkoze ate ne muntikka obuvunanyizibwa obulala naye still ngera bwetuukiriza mbe nga ŋŋenda mbagala nnyo bannange mbagala temwetuumatuuma nnyo bintu bitategeerekeka n'otimba omusajja amannya simanyi gundi ne weerabira ne bibi byakola kumba omujjuza amannya simanyi kano simanyi jeno mutuyita amannya mangi ekiro mu buli tukkiriza isoke tutuuma amannya gonna naffe twagala ebitiibwa abaana abo nga bampise kano jeno simanyi gundi Isimayiri yegwe jeno yegwafuga baga Isma gwafuga Eva bangamba nze afuga bampaana kyokka sirabalizaati obalaba bampaanye okuva mu sekendule Isma jeno kano waswa simanyi nabyo obadde tugenda kabule maidong tugenda wala nnyo ne waswa today n'atuumatuuma ebintu yonna kakada ng'atuumye mpewo simanyi kano simanyi jeno Isima gwe gundi bwafuga nfuga ki ng'obatuusa awo baagala okuwaana basobola okufuna obwobi nabbi yatugamba mu busiraamu abakyala basinga okufuna mu sex kyovula abateekamu amannya bukodyo simanyi 180 byonna fe abasajja tubeerawo tumaliriza tutuuyanye kubanga muntu oyo mutulijja ekirungi tunyumirwa naye bo bayitawo ne basiiriza ne basiba amannyo ne basiba amaaso okitegeera n'akwebaza nti era simanyi ontuusiza mangu ku luno tontuusi be babimanyi abaana abo baseegu yes abaana abo baseegu kati bamala obimanya ne babiteekamu ebisoko ne bakutuuma jeno simanyi kano kati oli yatuuma simanyi kokoteiro omubuuza kokoteiro erimu ki mubisi gwa njuki n'abannange abefudde si tubatumiddeko nnyo people power mwenna kati batumira kuba kati dogosite nkutumiddeko nnyo kyali wange tweguddeko ne dogosite ntunyumyamu simu yafaamu kamera eno nange njiraba ng'eri faint naye tugenderawo mpaka wenfuna empya eddoboozi lyo muliwulidde right echole no one years nobody years still Gulex nkwagala nnyo nkutumiddeko nnyo Jinipo nkutumiddeko nnyo bantu bange abali emitooma mugamba mutya Namityobola Kasese Kinkizi Kazo Mbalala City Ntungamo mbagala nnyo Kasese Kisolo Nkabaala atawo muli babi nnyo mulina engeri gye munjagala Collins kwagala nnyo kyali wange Collins wali kusimba coaches kankuyiteko tulaba ate bwe kigenda okubeera till next time is always each love you so much oba tondabye wano ojja kusaa ku YouTube oba tondayo ku YouTube ogenda ku TV ituli viral